Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Katikkiro Charles Peter Mayiga busse omukago n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala wano mu ggwanga ekya National Drug Authority ogugendereddwamu okutumbula enkozesa y'eddagala mu bantu b'omutanda naddala eri ery'obutonde. Kamalabyonna ategeezezza nti omukago guno gwakuyamba nnyo mu kutumbula ebyobulamu mu bantu b'omutanda kubanga Buganda tesobola kutuuka ku ntikko ng'ebyobulamu by'abantu b'abeene si birungi. Obulamu esoosoowazibwa yeekulembera mu buli kye tukola. Kale bw'omanya nti obulamu kintu kikulu kitegeeza nti eddagala n'enkozesa yaalyo nakyo kikulu. Mukuumaddamula era ategeezezza nti nga bayita mu mukago guno bakwongera okusomesa abantu okukomya okwejjanjaba nga tebasoose kukeberwa abasawo bakugu kubanga kino kya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Busse okwejjanjabya ate kwongera kuleeta obulwadde. Tujja kufuba okukolagana ne National Drug Authority okukubiriza abantu bagomye okwejjanjabya. Abasawo basaba ssente bw'ogendayo era balina okuzisaba naye ate okwejjanjaba kiyinza okuba eky'essente nnyingi okusinga ogenda okulaba omusawo. Ategeeza nti omukago guno bagweyambisa mu kutumbula enkozesa y'eddagala ly'obutonde kubanga lino lya mugaso nnyo naye enkozesa yalyo ekyabulamu okulungamizibwa era nga bakwongera amaanyi mu kukubiriza abantu basimbe emiti naddala egyo egivaako eddagala ly'obutonde. Ndoza tusobola okulungamya abasawo abannansi n'okutumbula enkozesa y'eddagala ly'obutonde mu ngeri esaanidde. Awo nno ffe tuli beeteefuteefu. Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Cotlida Nakate Kikomeko agamba nti omukago guno mukulu nnyo eri Obwakabaka ng'ebitongole by'Obwakabaka byonna byakukolaganiramu okutuukiriza omukago guno. Ekitutte mu lusaago Obwakabaka kiri mu minisitule yaffe ey'enkulaakulana y'abantu naye tumanyi bulungi tujja kwetaaga kyenkana buli omu okukwasaganiza awamu. Ssentebe w'ekitongole kya National Drug Authority Edward Bitecherezo asimye Obwakabaka bwa Buganda olw'okukkiriza okukolagana nabo ng'ategeeza nti omukago guno gwakuyamba nnyo okulongoosa ebyobulamu mu bantu ba Ssaabasajja. Katikkiro bannange njagala mwebaze nga sekwebaza okutuweereza omukisa okusinkana naye okutukyaza mu ngeri ey'ekitiibwa okukoona buweesa ekitiibwa najja ne baminisita be bonna netukola netuteeka omukono ku ndagaano eno ate kambabuulire era njagala kukakasa omukago gwe tukoze bweguba gwakufa bwifa bukadde. Wabula ono alaze okutya olw'engeri abavubuka gye bongedde okukozesa ebiragalalagala ekityobola enkozesa y'eddagala ly'obutonde mu ggwanga kyokka nga balina essuubi kino kyakukoma nga bayita mu kusomesa abavubuka obulabe obuli mu kukozesa ebiragalalagala. Ofumbenga tugende mu kukubiriza abavubuka bano abanywa ebiragala ebitasaanidde ne banywa omwenge ne bayitiriza. Ayongedde n'ategeeza nti bakyalina okusoomoozebwa mu bantu abatembeeya eddagala kyagamba nti nakyo kya bulabe wabula nga nakyo bakwongera okukisalira amagezi. Nga totegeera ebyo byonna kati kiragamba agenda kutuyamba banange eddagala bw'oba oli wakuligula genda mu ddagala abalitunza endi ebiwadde olukusa kulitunda tofuna ddagala erifu oba erya expiries. Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.